sasosi oja tekono takamuri kyo tokaramiso otongiroyo enyo otomoto watokola no saigo otukumemo emyaka gyawangadde yafuna omukisa n'akola mu bifo bingi nnyo eby'obuvunaanyizibwa. Nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo nti abantu b'omulembe guno naddala abakulembeze ab'omulembe guno buli afuna ekifo eky'amaanyi awo wajjukira olugero lw'Abaganda nti akuwa obwami aba akuwadde kulya. Naye mukyala Mpanga munanjulira nti emyaka gye gyonna gy'akoledde mu bifo eby'obuvunaanyizibwa erinnya lye teririiko yadde akatonyeze ka corruption. Ekyo nno tukyenyumirizaamu naye tetulina kikubira bukubizi mu ngalo wabula kyogere naffe ffe abali wano n'abali abatulaba kuba tuli mu mulembe nga si mwami si mukyala wabula tosobola kutunuulira abakungu ba gavumenti bali awo bataano nga bali clean. Bw'aba taliiko sikando yakubba kino abaako sikando yakubba amabaati, bw'aba taliiko sikando yakubba amabaati kozi nagamba ebigambo byange byakubagiza. Naye ekyo kituwa ekyokuyiga ku bulamu bwa maama nti kisoboka omuntu n'owangaala n'obeera successful n'okuza abaana naye nga n'abaana bo bajja kutambula ng'ensingo bagiralambaza nga bali confident nga tebagenda kuswala olw'ebyo bye wakola olw'obulamu bwe walivinga. Tulina abakulembeze nga oba oli awo n'abaana baabwe n'abantu baabwe eyo tayagala kwogera nti nze nva mu famire y'ono, naye nkakasa abava mu famire ya mukyala Mpanga bali proud of that name. Tukyebaza ekyo maama yakikola nakigiriza abaana be. Yayagala nnyo ennono kubanga tumanyi nti yabeera mu mawanga ag'ebweru okumala ebbanga n'abaana be, naye yasigala yagala kalica ye n'abaana be n'abagaza kalica ye n'abagaza olulimi lwabwe n'abagaza obuwangwa bwabwe. Ekyo nno kyakusoomooza eri ffe abazadde ab'omulembe guno. Pozi n'ekisemberayo ddala maama ono yagendako mu buwaŋŋanguse olw'ebyo byali bigenda mu maaso mu Uganda, ng'era n'essaawa za leero wenjogerera bye biri mu kugenda mu maaso mu ggwanga. Muli abaana ba Buganda ne Uganda yonna abawambibwa ne babuzibwawo nga bwe kyali ku mulembe gwa Ameeni. Ebyo nno nsaba byogere naffe nga tuwerekera maama ono tumanye nti credibility n'obwesimbu bisigala naawe ate ekyo eky'obugagga ky'oba investinze ku lulwo ne ku abantu baffe obutagoberera gye bava kituviiriddeko ebizibu bingi. Nonsinkana wano n'olowooza nti ndi muntu mulamu kubanga oba oliawo njogedde bulungi. Tekimala. Tutunuulire abantu gye bakola ki? Gye bava. N'emitaawaana eminene kati gye tufunye mu ggwanga lino bw'ogigoberera era osanga eyina akakwate n'ebintu bwe bityo. Kati amaka omutaawaana oguli mu ggwanga lyaffe nti amaka agasinga obungi gasasise tegaliiwo. Abaana bakula nga tebakulira mu maka. Kati tubavuma nti beeyisa bubi beeyise batya. So oba tunaasala magezi ki? Naye nze ndowooza kye tusobola okuyigira mu mbeera eno gye tulimu eya maama Joyce kwe kutema empenda
butya bwe tusobola okuddayo tuzimbe amaka amanywevu agalimu okwagalana, abaana nga basobola kukulira mu kwagala, so si mu miggo ng'egiri mu maka agasinga obungi olwaleero, ne bakula nga bajja kuyamba eggwanga lyaffe okuba eggwanga eryeyagaza. Nga bwe ŋŋambye nannyo obulinga obwenkanya emitaawaana egiri si mu Uganda yokka ne mu nsi yonna giva ku butabeera na bwenkanya. Era singa tetuddayo ne tufuna obwenkanya, ensi yaffe eno egenda kuggwaawo. Omuntu ali ku ttaka lye nkeera nti bamuzinzeeko, wano tewakyaliwawo, ate nga talina waasobola okugenda ne mu kooti nayo bwetyo. So obwenkanya obwo obubuze mu nsi yaffe, ndowooza okubuzimba, yes, tulina okulwana n'abatali benkanya, era tujja kulwana nabo, era nange newankubadde mpuumudde ndi eyo naye nkyalwana nabo abatali benkanya, era tujja kulwanira ddala nabo okutuusa ensi yaffe bwenadda mu bwenkanya, buli omu n'awulira nti eno nsi ye ng'agyeyagaliramu ng'eyiye, si abamu abalala nga byana bwana. So basebo ne bannyabo, ekyo kyenfunye mu bulamu bwa maama. Nabuulirako banaffe nti nze okumwenyumirizaamu nina, nze naakange ensonga eyange ng'omuntu gyemwenyumirizaamu, kubanga singa teyaliiwo sirowooza nti nange olwaleero nandibadde wano nga njogera. Emisango emiyitirivu gye bantaddeko gyonna nga gyanagomola: butujju, kulya mu nsi olukwe, kukaka mukwano, kubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka, byonna bye bantaddeko ne babinteekako mu kooti eza bulijjo, ne babinteekako mu kooti ez'amagye. Neeyanzizza Oweekitiibwa Daudi. Ne banno Fred ne Kalibala abandwanyeeko nensobola okubeera wano olwaleero. Mukama abongere omukisa. Mwebale nnyo, katusabire omugenzi awummule mirembe yagyenoonyeza, si ffe abagimunoonyeza, gyagenze abadde amanyiyo alabayo, n'olwekyo tetulina kutya kwonna nti ali mu kifuba ky'oyo gwe yakkiriza, gwe yayagala. Mulungi kuba mbaddeeyo mu African Union, ndi mu bya peace and security. Luli navaayo nenzija ku mbaga byakalu kyakati byendiko, era bwe kakutanda ngenda kubulira oba weefumba kugambe genda weefumbulule. Mrs. Nechioni, because you can have the will, but if you are not organized, you waste your time. N'abakyala abalala bangi bannange obwedda mbalaba abalina envi, nange ezange ziri muno nzikolamu dreads like a good African woman. Zikola dreads zituuke eno nga ziri white neeyagale. Bwe mutunuulira abakyala abo bonna, leadership baagituwa to believe in who you are as an African woman, because you are the custodian of the culture of the African people. Bensomye bonna teri n'omu gw'ogamba nti yeesiigako ambi. Mulabamu eyeesiiga ambi?
pumula yali pumula nga yamyukanga Katonda bwe yamuteekawo. Joyce Black Beauty era nga bwe tubeera ffenna nga tunerengeta oti igongolo isene. Eggongolo erikyali etto libanga lye bakubye omuzigo buli ssaawa. Be proud to be an African woman. Guno omulembe gwe tulaba abakyala abakulembeze nga beefumba. Naye ffe tetwefumbako. Bannange tuwulira bubi nnyo. Amaze omulimu gwe. Tapiga risasi tatu kwa amri za kamanda. Risasi ya kwanza piga. Risasi ya pili piga. Risasi ya tatu